Eno ye wake up call mu programa etuli omukeeze. Reporter ya Uganda AIDS Commission yafulumiziddwa sabiti ewedde yalaganga abaana ab'obuwala okusingira ddala mu myaka egyo bebakyasinze okuba mu n'akawuka akawuka kaleeta mukenenya ate kino nga kiba kitiisa bazaalibwa nako bakafuna bufunyi okuzaalibwa nako nno kyali baddekaawo naye nsuubira abaana ab'obuwala myaka egyo baba batandise okwegomba oba oli awo omuzadde waka nga tasobola mutuusaako bintu bino ate abalina ku ssente era ogenda owulira njagala omusajja alina ku ssente njagala omusajja alina ku ssente kati omuleme ne tuba nti guli mu social media ebintu baana bali exposed to a lot of stuff naye omuwendo guno okwongera okulinnya kyetaaga ne tufuna bennyini ba AIDS Commission ne batubuulira ekireese omuwendo guno okwongera okulinnya kyokka ate nga batugamba by 2030 sirimu ajja kuba lufumu mu Uganda nekyongera otwennyamiza nti ate gy'emitu gy'emitu ate be bakyasinzemu akalwadde kamukenenya era otwetaaga abakugu oba oliawo abayinza okwongera okuttaanya ku nsonga eno oliawo kwe tunaasinziira okufa okusonga olunwe mu bantu abasinze okuleeta embeera eno tuyinza okuddala notugamba oba oliawo bazaalibwa nako naye nga aliwo embeera endala nga balina tulina okukomako abantu oba nga tugamba baagala nnyo ebyamangu ate nga si bwe kiri atunoonyako ku madamu Joanita atubuulireko omwogezi wa kakiiko ka AIDS Commission yako atubuulireko ensonga eno embeera eva ku ki galewo oba ofuluma ebweru hello gyebaleko madamu Joanita nkale nnyabo ono mumbejja Frida ku Pale FM ndine ka second program tuli omukeeze nnyabo okay waliwo lipoota eyafulumiziddwa ekwatagana ku bulwadde bwa mukenenya nga lipoota eraga nti abaana abato bakyasinze kati ate omuwendo gweyongedde okuba nga bafuna akawuka ka mukenenya ekiva ku ki bintu bingi abawala abato nga bw'owulidde bato kati waliwo oluusi bwe batasobola okulengera ewala okumanya nti eno situation gye nnyingiddemu egenda kunviiramu ki ebizibu kwegamba aba ayagala ssente oba katugeze ayagala ngato mpya naye n'atalowooza nti ono omusajja azimperedde bwereere ayina okuba ayagala amusasule esatenuwe so they have tebayita they are vulnerable and they have a low risk perception of certain situation ekirala bw'olaba police crime report eya mwaka guno ogwaweddeko osanga nti abawala abataabo abasinga tulina cases eza defilement eziri waggulu nga kojje defilement waliwo teenage pregnancies. Uganda has one of the highest teenage pregnancy rates. Bakugamba nti mu bawala bw'ogenda n'obala abawala abayina emyaka 15 to 19 ojja kusanga that 1 in 4 girls is either a mother or she has a child. Kati ezo situations zonna ezigattibwa awamu ng'otaddemu ne something for something love nga bwe nakugambye omuwala ayagala simu eri $6,000,000 agimuweereza amugamba nja gikuwa naye ng'olina okunsasula kati that transactional sex ate abawala ndooza walabyeko ne bu vidiyo obumu ng'abawala bagamba bo baagala abasajja abakulukuluko be balina ku ssente be balina ku ssente ne laabu kati ebyo byonna bw'obigatta bituweereza recipe
for high HIV infection among the young girls. Kati ekirala ekisingirayo kale okulaga nti bano abawala be bali vulnerable. Bw'olaba ripooti ya UDHS gye ya releasing eya 2022 waliwo kye bayita comprehensive knowledge. Kati comprehensive knowledge helps one to prevent themselves from HIV. Naye bw'olaba among young girls bano ba adolescents, comprehensive knowledge is still low. Kati ebyo byonna is a recipe for increased HIV infection among adolescent girls and young women. Okay, bano abawala b'otugambye bali wakati wa myaka 15 ne 19. 15 to 24. Okay, temuli mu percentage ey'abaana abo bazaalibwa n'obulwadde ne bakula mu egyo emyaka. Yo percentage eri etya? Kale eddako yes, naye kati olaba we have really tried to reduce mother-child transmission of HIV. Okay. Kati olaba about like 2020, the year ending 2023, there were about 4,700 children who were born with HIV. Of course, it's still high, but we are also working hard as a country to really reduce it. Okay. But the adolescent girls, those ones who have that the infections, they are called new infections. Ekitegeeza baagifuna in this year. It's not an old infection gye baazaalibwa nayo, it's new as in this year. Okay. Madam Juanita, nga ggwanga tulina ekiruubirwa nti we tunatuukira mu 2030 tujja kuba akawuka ka mukenenya kafuuse lufumu. Mwe ng'akakiiko mutaddewo nteekateeka ky'okulaba nti naddala okusaasaana kw'akawuka kano kukendeezebwa? Mu 2017, Sustainable Development Goals nga gaakafuluma. President waffe yalaunchinga kye bayita Presidential Fast Track Initiative to end AIDS as a public health threat by 2030. Kati eyo master plan eyo PFTI ebadde tuvuga ng'eggwanga eriko 5 pillars. One is to close that up, to engage men and close that up on new infections among adolescent girls and young women. Eyokubiri is elimination of mother-to-child transmission of HIV. Tuyinayo n'endala is, of course, financial sustainability of the response and also a well-coordinated response. So, of course, endala eriko essira nnyo yeya test and treat. Kati singa ennaku ez'edda nnaku zino bw'okeberebwa ng'olina siriimu akawuka ka mukenenya bakutandikisa eddagala immediately, tebakyalinda ng'eddako. Kati ekyo kituyamba omuntu n'akola ki? N'afunirawo eddagala n'amira n'abeera virally suppressed. Kati bino ebitaano bw'obigatta ffe tulaba bye bigenda okututuusayo gye tulaga mu 2030. Kakati waliwo enteekateeka gye nalabyeko nga mugamba mulina gye mwaleese egenda okuziyiza abantu okufuna siriimu. Kino tosuubira nti era kiyinza okwongera ate omuwendo gwa siriimu okweyongera nga mwatugambe mulina PEP, mulina empiso y'okwekuba omuntu aleme funa bulwadde. Tosuubira nti kyekirimu kyekigenda okwencouraginga abantu oba oli awo n'okweyongera okubeera nga obwenzi busukka mu ggwanga Uganda? Kisinziira engeri gy'okirabamu kubanga eddagala ate lituyambye nnyo okukendeeza abantu abafa. Bw'otunula emabega gye tuvudde, twali tulina abantu nga bafa nga basukka mu mitwalo nga 10, naye kati bakendeddeko bali ku mitwalo nga 2, ng'ate eddagala lye lituyambyeko. Kati eddagala, omuntu bw'ammira eddagala
akendeezako ku kopi z'akawuka ka mukenenya. Kati naffe tulaba nti oli agenze mu bizinesi kale katugambe nti ono neekolera jange. Kati tulaba nti HIV prevalence mu banneeko ate nnyingi nnyo okusinga bano aba bulijjo. Osanga kati HIV prevalence in the normal population is at about 5.1. Naye mu banneeko eringa 37%. Ate nga abeeno osanga nti omusajja alina mukazi w'ewaka naye ng'ate agendayo eri. Kati eyo enteekateeka gye tuleese nti oli neeko anire tafuna kawuka kubanga ate bo basaasaanya nnyo kubanga mu kiro oyinza okumusanga nga agenze n'abasajja abasuka ne mu 10. Kati eri eddagala si lya buli muntu yenna nti nze naawe waliwo kye bakola risk assessment. Tebanakuwa so si nti buli muwala yeeyagalidde agendayo n'akola ki n'afuna. Twanzanya tweyanzeega olw'ebigambo ebyo tukwagaliza olunaku olulungi nnyabo. Ye wake up call mu programa etuli omukeeze.